Hi Tracy. Oh hi. Panengo oli busy. Manage koso akachankola. Anagenzi nasa sude yeah, I pay people to do for me. I got stress. Kakati. Aliyo chimba danger kala Jagala kompola kaya kagoye ko kali akagundi aka. Oh, ekali naye. Ngale jendi busy wano nga undaba I'm doing course on my own. Mumsasula abantu bakolere. So mbadde njagala nzigireko ku bugoye bwange obuli awo mu ntebe. Zonjize ngoye. Ati wali buzibu kamuzinge mango then nga naye wokanoonya kale. Tracy, mbadde maliriza. Omaze? Kati mwana gwe. Ebintu biri bimaze mu weeks bina byo binjerezeko just nange nfuna amanya gakuola Mwana goli lazy 2 weeks. Tofaayo kamboze. Bwangu nnyo kanzije. Yeah. Mbadde maliriza bintu. You done? Wow. Kati, aliwo obugoye bwange buli wali mu laundry basket. Si bungi just for weeks nga 3. Ayo jike aseddugaza nnyo just onjerezeemu ko nyanikireko wali. Kamboze mangu nengo okategedde. Mweola. Anange. Ngozo zibadde nnyingi wangambye busatu naye mama. Bungi kati kagundi kaliwa akaga. Mwanage mfunyemu obuzibu. Maliriza byonna. Akagundi nkekebedde nga tekaliyo.